Seven kadingidi mbo wali mbo yagala kusabayo sente mbo ya Bobi Wine nze musobola Bobi Wine tali kuddamu wali alike yabadde akola yabadde ategayo baati yateze baati n'ateekako obutaala okulaba oba oli nsene n'oba toli n'ojjangu opaala budde bw'ekiro ne mugwamu ne Seggirinya ne mugwa ku pipa kati muli mu pipa mulaajana kati bannayuganda mugenda bagamba ki bannayuganda mugenda bannyonnyola ki Export TV to the world. Oba kati bino bigenda kuggwerawa naye oli ku Export TV tuli ku mutimbagano YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter yonna following ayo olutalo tetumanyi oba lunaggwerawa. Omukulu Umar Kiseka avuddeyo n'embooko ey'amasanso n'agiyisa ku mukulu Mohamed Nsereko MP wa Kampala Central ne mutaayi Seggirinya omulwadde essaawa zino ali bweru w'eggwanga awerennemba n'ebirwadde bimubala embiriizi ng'ono wa Kawempe ey'omumambuka. Embeera eno Umar Kiseka okuvaayo n'atabuka kivudde ku bigambo ebigenda biyitingana mu media wakati w'omukulu Mohamed Nsereko by'aweereza principal wa NUP. Kuba gyevuddeko Bobi Wine yavuddeyo n'ayanukula n'agamba nti Seggirinya Muhammad Nsereko kye yakoze eky'omuteeka ku social media omusondera ssente kyabaddenga ekiweebuula status ye oba ekitiibwa kye kyalina. Bobi Wine yagambye nti Seggirinya Muhammad mubaka wa Parliament of which abeera ne insurance Parliament eba esobola okumujjanjaba obudde bwonna bw'aba alwadde yadde yagenda tategeezezza Parliament yadde leader of opposition naye era Parliament eba kigikakatako okujjanjaba omuntu waayo. Naye Seggirinya Muhammad we yalabikidde ku social media ku TikTok n'omukulu Mohamed Nsereko nga bamusondera ssente, omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba kyabaddenga ekityoboola ekitiibwa kye. Kino kyatanudde omukulu Nsereko n'avaayo n'atandika okuwaanyisiganya ebigambo ebisongovu ng'abisindika eri Kyagulanyi ng'agamba Kyagulanyi oboolyawo omutwe sijja kyogera kuba abaana b'NUP munyiiga nnyo ate nga si bigambo byange. Naye ng'ebigambo Nsereko byayogedde tebyabadde tebiwoomya nakabululu. So Umar Kiseka yavuddeyo n'eriggo ery'amasanso n'asalawo ayiseewo kibooko. So tugenda bakuleeteranga bonna gwe kyogenda okukola ogenda subscribinganga okomentinga ate osharinge nagamba mbeera omwana soda ne abe. Ennamba zaffe ziri awo gw'ayagala otugamba ensonga yonna tutambule. Njagala kuwa obubaka bwa Umar Kiseka omuwumbo gwa live gwakoze olunaku lwaleero ku TikTok ng'asabaggula agamba nti Mohamed Nsereko agezaako kutwala Seggirinya ewa Muhoozi. So mutaayi kankuwa akatambi naawe okawulirize nga bwe tulinda part 2 kuba yatusuubiza part 2 kati gwe kkalira part 2 bw'enaasomera ngenda kuba ngikutuusaako mu bitiibwa ebya waggulu. Ogenda commentinga nga bw'onyumirwa ate nga bw'olayikinga teweerabira okusubscribing eno Export TV bannange. Kankuwa akatambi okoote buliro oba oli awo ojja kuŋŋamba nti yaggunze yabuuliridde teyavunye kuba obwedda omukulu atugamba sivuma kuba principal yatugaana ovuma. Naye njagala oŋŋende mu comment section oŋŋambe oba ddala kituufu Umar Kiseka teyavumye. Kankulekera akatambi mutaayi ukalabe naawe oveeyo ne comment yo gy'oteekawo awo. Mbadde omwana soda butereevu ne Export TV ndire abe ogira okalaba Mukama akutukumire yonna gy'osinzira okutulaba. Weewaawo. Seven kadingidi mbo wali mbo yagala kusabayo sente mbo ya Bobi Wine nze musobola Bobi Wine tali kuddamu wali alike yabadde akola yabadde ategayo baati yateze baati n'ateekako obutaala okulaba oba oli nsene n'oba toli n'ojjangu opaala budde bw'ekiro ne mugwamu ne Seggirinya ne mugwa ku pipa kati muli mu pipa mulaajana. Kati bannayuganda mugenda bagamba ki bannayuganda mugenda bannyonnyola ki? Omusajja yakuteze epipa n'akutega n'ebbaati n'oleeta amaalo kyadduse emisinde kiikyo ku buli kaleediyo ku buli kativve buli alina kamera gwe kitunulamu mukikuba Kyagulanyi tebamukuba direct bwe batyo tebakikola ekyo. Kyagulanyi olina muwalanira wala
oyina kumuwalanira wala noga why kamuleka agende naye nankubira yaŋŋamba ki osegeera Kyagulanyi oyina omulabirako ewala muli mu bufeeka akawunti muli wano mutwasamira kansooka enjoga hey brother hey brother yes I send him to that money na hey you can go and collect then you come back to pick up to me here where money with money when you I send you location okay let me see okay you can go first collect money na where by Bengali old room okay I send it go fast na okay then I send you hey bagenda ne batugatta n'obugambo bw'oluzunguzungu mbwe infragamento delicto n'okawulira n'ogamba sikuba embogo nja kuswala kumbe bakugatta balina obugambo bwabwe kumbe bakugatta obwongo kumbe oli ku nsonga zontuufu n'alyoka akugirayo awo olukalala lw'ebitabo wano Nelson Mandela yagamba bw'ati Winnie Mandela n'ayogera bw'ati Martin Luther King bwe yali egindi n'agamba bw'ati wano simanyi Nkuruma yayogera bw'ati Thomas Sankara n'alyoka akugirayo Alexander the Great paka na ogenda okutuuka paka wuuyo mu Jesus ayise mu Jesus agenze mu Matayo avudde mu Matayo wuuyo paka wa Muhammad ogenda okukugirayo ebyo byonna ng'ogamba omusajja gwenkayana naye ng'amanyi bingi kumbe okumanya ebingi tekitegeeza nti kutegeera osobola omumanya ebingi naye era n'osigala ng'oli musiru ng'era totegeera temugenda kutugatta gwe tugenda kukuwayo naye ye tukuzeeko n'engalo pulezidenti yanyenyezaamu bunyeenya n'alengera n'agaa guno omuti kuliko enseenene okuliraana awali omuti n'ateekawo obutaala n'ateekawo neki n'ateekawo obutaala n'ateekawo neki n'amabaati wuuyo Mohamed Nsereko nga tajja apaala kati ali mu pipa tumusiika tugenda kukusiika tugenda okukusiika mukulu ogenda kutuwulira gwe tugenda kukusiika bakututeeredde muki mu pipa leka nkubulire lwe nasooka okusabula bannayuganda bangi balowooza nti ndabika njagala bwagazi kusabula naye nze nali mmaze okulaba ne pulezidenti waffe akumanyi nenkuvuma pulezidenti wange n'atugamba bannaaye temubavuma mubannyonnyole naye kati mu butuufu ono n'omunnyonnyo ogw'omumwa n'ogamba laba omumwa era obanga amuvumye kati ne bwe ŋŋamba laba omumwa ne bwe sitakiyita kimwa ne nga laba omumwa era mba nvumye mbanga amuvumye ne bwe ŋŋamba laba omumwa era mba kyenkana mba muvumye kati pulezidenti yatugaana ovuma sikuvumye nze ndaga bantu mumwa laba omumwa nze sina kuvumako bantu bendaga omumwa laba omumwa era naawe mba nvumye okubalaga ndaze bulazi bantu mumwa Winnie mulabe omumwa awo mba nvumye embu mwagala okuneetikka pulezidenti mumugamba mbu navumye abantu tesina gwe navumye abantu nabalaze bulazi mumwa bebi wange by the way oyo my wife to be bamuyita Laika mbozi olaba ampadde n'ebirabo ono akutaasa brother brother yes
Did you go to fix it money? Yeah, 5 minutes. I'm going to be by that place. By the place. Okay, I give you 500, nah? Okay, sharp. I give you 500. Then you have to pay for police. You must give me 2,000. I pay to them. How much are you going to give police? No, listen now. Now they said they leave me now. Just run in the way, nah? They leave me. They said they don't want the money. You just come to collect to me. Oh. With money. With money, you must take out all of money, nah? Okay, no stress. Okay, sir. Sharp. Ambika customer kange bakakutte. Kansoke ngende nkayambe. Police ekakutte. Usegedde. Naye mulengera omumwa. Era oluvaawo nga mugamba yavumye. Ensi nagiraze bulazi mumwa. Omumwa gugwo. Nze ensi nagiraze bulazi mumwa. Sinavuma ku muntu president temumugamba navumye abantu. Omusajja simuvumye ensi mbalaga bulazi omumwa mugulabye. Naye nagenda kumpoomera. Mugulabye. Zabantu mbalaga bulazi mumwa. Ayo mulaga omusajja ate envumye nze sivuma. Ni mwana mulungi. Wama nkomawo kansoke nyambe customer wange then nkomawo part 2. Naye era mbadde njagala kubalaga mumwa. Kati era munagamba omusajja anvumye nze nvuma sivuma bantu. So how's it? Nze sivuma bantu ensi njiraga bulazi nti laba omumwa. Twali twagugumira. Naye era oguma n'okoowa. Oguma n'okoowa. Noangumye ekimala. Omumwa mungu omugulabye. Nebazayi n'ensi ewooma temanyi na nkoko. Gwego kansoke ngende wa customer wange nkomawo usegeera. Export TV to the world.